Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Banaffe mwena abatulaba emitendo by'eggwanga eby'enjawulo na buli yenna atulaba olunaku luno olwaleero mbabuuzaako mwe yenna gye musizidde kubanga mutulaba nti mujjebale nnyo gye mutuusizzaako engalo olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi tuli mu gwa mukaaga oba abangi gwe bamanyi nga Sebo Aseka omwaka tuli mu gwa 2021 mbaniriza mwene mwenna batuyinzeko olunaku luno olwaleero the vote the program gy'oli mu kulaba tugenda kuba tutambulira ddala te mpaka ssaawa 3 ez'ekiro bwe mundaba nga ntaddeko mask temwewuunya ekirwadde ki COVID-19 kikutte wansi ne waggulu so tulina okubeera abeegendereza nga twekuuma nga twambala masks ate era nga tunaaba n'engalo nga tusanitizinga yonna yonna ate gye tuli okulaba nti tuteekawo akabanga wakati w'abantu abatuliraanye nga bwe tuli ku set olunaku luno olwaleero ogenda kuba nga otulaba ffenna so tutaddewo distance okwongera okubalaga nti osobola oteekawo distance wakati wonna omuntu akuliraanye so that weetangira ekirwadde ki COVID-19 because enamba y'abantu abafudde ate n'enamba y'abantu abakwatibwa obulwadde buno ate yeeyongerera ku speed eya waggulu nnyo nnyini ddala so abamikwano twongere okwekuuma ekirwadde kino ekya COVID-19 nga twegendereza ku byonna bye tukola munaye obanga otambula tambula ng'omanyi nti toliiwo weka olina abantu abakutunuulidde olina abantu oluusi abakudipendingako so twekuume era twebereremu ate tuleme okuba nga tukwatibwa obulwadde buno obwa COVID-19 amanya nze Omumbejjali Lilian era nga mbaniriza olunaku luno olwaleero tugenda kuba nga twogera ku bintu bingi awamu n'abaami benina mu studios bagenda kuba batweyanjulira maaso awo batubuulire be baani ate era twongera okuba nga tugayagaya mu nsonga nga bwe ziri tugenda kuba tutunuulira ate ebintu ebyenjawulo naye nga njagala nsooke okwetonda olwokuba nti olunaku lwokutaano tetwalina share voltage olwa technical issues wano nawali naye nga olwaleero weetuli nnyo okuba nga ate tutambulira ddala bukwaku so tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi nnyo omuli ensonga ya cabinet cabinet munange yalondebwa wiiki ewedde abantu ne babeera surprised nnyo ne cabinet eno empya naye nga cabinet eno nze kyenasinga okujaagalako ku mulundi guno twalaba nga abakyala baweereddwa omukisa okuba nti bafuna bifo ebyenjawulo mu cabinet eno empya bwe mba nga ndi mukyala nga nange ddala abakyala banange bayitiddwa ku table babeere nga nabo batwala ebifo ate ebitasuubirwa okuba nti abakyala basobola okubitwala then kimpeera ddala amaanyi mangi nnyo ddala naye nga abannayuganda bangi nnyo beebuuza ebibuuzo ebyenjawulo ku cabinet eno empya so betugenda okuba nga tutunula kuno olwaleero
awamu n'ensonga ya COVID-19 ekirwadde kikutte wansi ne waggulu amasomero gaggalwawo ate nga ebifo ebyokuŋŋaaniramu ebyokusabiramu byonna byaggalwawo obutale buno babuyita batya izita obutale bw'omubuulo buno bubeerawo mu wiiki olunaku lumu bubeerawo olunaku lumu mu wiiki mu kifo ekyenjawulo mu kifo ekimu oba ekirala bwonna bwonna bwayimirizibwa so tugenda kuba tubitunuulira olunaku luno olwaleero era nga nyongera okujjukiza nti gwe munnange atanaba kubeera nga ate olikinga page yaffe nyongera okujjukiza ku Facebook kwetuli The Alternative Uganda abo bogenze ku Facebook page search engine tekamu The Alternative Uganda ojja kuba nga otulaba likinga page yaffe ate munange obeere nga otufollowinga onyigenda kadeka notifications anti buli wetubeera live omanya ate tulina program ki tulina mugenyi ki nsonga ki nate aze tuba tugenda okubanga munange twogerako naye nga mbaniriza nnyo nyiri ddala nyongera okubajjukiza oba tolabye show eno mbulambulukufu bwayo ku YouTube kwetuli still era nga YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda kosobola okubeera nga munange ogenda anoba nga ate otugoberera mu ngeri emu oba endala osubscribinga ku channel yaffe nolaba ne videos ate aze wali wasoba naye nga negataako olunaku lwaleero etubeere nga tugayagaya mu nsonga zino ng'obuuza ekibuuzo ate munange obeere nga oddiwamu bulungi nnyo nnyini ddala kangana butereevu abagenyi baffe ababuuze kuba tulaba then n'oluvannyuma tugende mu maaso tusansa okulaba se nange okubasanga mwebale kwekuuma okulaba nti tusisinkanye nga tufena tukyali balamu tukyatemya bukofu buli omu waali yeekuume kyaguba Robert Katongole gemanya abatulaba mwenna mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga tusanyuka era tuli basanyufu nnyo era ne tuggumiza ntugamba nti bannaye mwekuuma ekirwadde kya covid tujja kusaasirako nnyo abafiiriddwa n'abo abalina abalwadde abali ku bitanda abamu tebalina busobozi bugenda ku bitanda bali mu maka gaabwe ti Omukama Katonda abagumye kyemmanyi kino kye yaleeta kituzaayo eri Omukama Katonda either ne twenenya ebibi byaffe oba ne twewongayo gyali ne twongera okumusinza kubanga akyatuwadde ku bulamu bangi nnyo bagenze naye abagenze tumanyi bulungi nti Katonda yatuwa era yajjawo ate tewali muntu mubi kyova olaba ne kulumbe bagamba yadde abadde mubbi bagamba bannaye omuntu waffe abadde mulungi nnyo so Omukama Katonda abawe ekiwumule ky'emirembe bonna abagenze twalabye sekretary wa abadde gun PS wa judiciary waliwo taata wange naye yali trainer wange ku ekyankwanzi mu 2018 kitalo nnyo naye byonna tubikwasa Mukama Katonda naye mweyongera okwekuuma abali wano n'abali ebweru embeera mwe tuli bwebito ebigenda okubeera naye mwongere okunaaba mu ngalo mwambale mask this time round abantu kati bali serious ate ne police ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukwata abantu nga tolina mask bakukwatirawo tulina ekizibu nga bannayuganda tulina emputu tuyinza okuba nga tugwa mu third category of people ba idiots kubanga tulina ekizibu kiriziganya tosobola gamba bannayuganda ba idiots because kino ekintu kitukwatira mu nange omuntu ayinza okwerabira ayinza okutambula nga yerabidde nti alina okwambala mask no si kyentegeeza gwe lwaki olinda poliisi ejja kugambe nti waayi lwaki toyambadde mask okimanyi nti right now omulabe waffe asooka oba omulabe waasooka akulinaanye yoyo atambadde masiki yatakwagaliza ye mulabe wasooka nga tonalaba muganda tanayogera kuba mundu kuba manyi kyagenda otandikirako nga tanayogera kuwa mundu omulabe wasooka yo yatayambadde masiki akuliraanye so tubeewale tubaboole tubasosole batuviiremu ddala wabanga tayambala masiki okutuliraana kyovala baŋŋambye tuyinza okuba nga bannayuganda ffenna kuba tulinda tutya President Museveni okuva eri atugamba naye mwambale buli kaseera n'okulima emmere waliwo already bannayuganda babadde batandise okwenyigira mu nnyo mu nsonga eno ey'okwambala masks nga abamu batambula bambadde mask mu ngeri emu bendala sanitizer already bayina n'okulima obulimu emmere mulinda President abagambe nti mulime emmere kati mulaba ekintu kivudde
mu wasi kati kigenze mu wasti ne mugamba twalwawo dda. So lwaki mulinda babazuukuse ng'omanyi bulungi nti akabi kali mukulwa, akabi weekali omanyi bulungi nti oba tokoze bwoti osobola okudda wano n'ogenda naye gwe n'olinda president akugambe nti omanyi n'abenga lwayita lubalato nno social distancing abamu nga tebaganda na kuwulira lwaki mutuga ng'ogenda mu kikuubo nga bakitwala naye nakati era olwedde kiriyo oyo ali mu category number 3 ey'Abannayuganda oba ey'abantu bonna mu nsi yonna. Category number 3 yoyo gwolaba kati buno obudde nga yenyigiriza ku munne nga tayambadde masiki nga tamanyi na sanitizer bwabeera kujjako bwamanyi nti womuteeka mu lubuto oba omaze okwesanitizinga. So n'olwekyo Bannayuganda kyoyanzege mwami Kyaguba. Yes, guno si muzannyo, kuno si kubalaata, guno si muzannyo kituufu. COVID-19 is real. Abantu abafudde ndowooza tubalabyeko. Bwe kiba nga oluusi abamu bakitwalanga ng'ekyokusaaga nga tekinnatuuka mu njuyo. So abantu abafudde be tulabyeko ennamba yeeyo. So Bannayuganda twongere okwekuuma ekirwadde kino. Ekirwadde kittira ddala abantu baffe bangi abatugenzeeko mu bbanga nno ttono nnyo. So tubeere nga twekuuma te tuleme okukwatibwa ekirwadde kino ekya COVID-19. Katuddeko Mwami Mayanja ate naye abuuze kuba tulaba then n'oluvannyuma tugende mu maaso. Abatulaba mbalamusizza nnyo nange neesimye okuddamu okubeera wano. Ebbanga libadde ddene nafuuka addicted ku Shell. Ndi musanyufu okukomawo wano kaseera kano ke tulimu era nze kennyini neekomitins okujja naye obudde katabu nemerere. Ebiseera bye tulimu bya kusoomozebwa. Nze nyiigira nnyo ababitwala nti guno omukisa gwa kwolesezaamu maanyi. Ebintu bya COVID bikyali matankane nga mpale z'abaseveni. Panvu si mpanvu. Ebintu ebisingamu obungi bikyajja. Ffenna tubadde mu kaweefube wa kwegemesa ng'era tukubiriza abantu okugenda okwegemesa. Nze nja kukyogerako nti amawulire ageetoololera ku kugemesebwa mu Uganda si malungi. Nina okufuna jabu ey'okubiri ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'omukaaga naye ngenda ndi mu kkubo ngenda. Olw'ensonga nti ate si kinenya kuba nakyogerako ku Shell ngenda nakyogerako wano nti gavumenti ya Uganda okufuna eddagala n'erituwa nega nti World Health Organization yatugambye nti limala. Nze ndowooza kyali tekimala. Nze nali njagala Uganda government eraninga test ku vaccine egenda okulituwa nga reference Uganda government so si World Health Organization ze jesimanyi gye batuula. Ntegerekese. So tulina dilemma. Tubadde tufunye sense of relief of vaccination. Era nga tugamba eddagala lituuka ddi ogenda mass vaccination live mu busente obuli isolated ligende nga buli wamu nkola ki. Naye olwaleero nfunye obuzibu okugamba abange nti mugende mwegeme nga nze bwe neegemesa jabu yasooka. Bino mbyogera nga taata wange mulwadde waka ne maama waffe mulwadde waka. Namukubidde essimu gy'ekiro kakati ndi stranded neebuuza nakiwala omutima guŋŋamba taata genda omulabe. Naye ate kitegeeza nti nja kudda kukomawo nga nange nfunye therefore netere n'abange bembeera n'abewaka. So kitegeeza n'abeegemesa COVID-19 nabo chances tewaliwo assurance nti we bamukugema takukwata. Batugamba bugambi nti bwakukwata takuyisa bubi ng'atali mugeme. So sirina assurance nti bwe ngetinga in touch n'omuntu amulina nze sijja kumufuna era ensonga lwaki mask njirina. Simanyi oba bwe njogera abatulaba ku seti mumpulira kuba nze ntera nnyo okwogera nga neetadde naye olwabino ebintu. So eggwanga tuli mu mbeera ya kusoomozebwa. Nze kirowooza nti application of a strict martial law would be the answer. Bino ebintu bya mask tebibaddeewo. Nze nandirowoozeza nti kyandibadde kyamagezi nnyo abapoliisi babeere ne masiki. Bwe bakusanga nga tojambadde nga bagamba yambala akantu kano kusinga okunkwata. Kati batukwata batutwalawo. Gye batutwala eyo bagenda tukola ki? So bino bw'oba obiraba ekintu kye mutategeera bwe mukiteekako martial law
it worsens the situation. Kyalowooza nti kyetaagisa okukozesako ku mukono ogw'ekyuma because bannayuganda bangi mwami Mayanja abeesuliddeyo gwa nagamba ku nsonga eno eya COVID-19 abamu bakitwala nga ensonga ziringa bbiri simanyi oba twagenze dda mu debate naye ensonga ziri bbiri twayogera COVID nga yakajja tetugenda mu lockdown nga tulina abalwadde ndowooza basatu twalina omulwadde omu netugenda mu lockdown netubeera mu duration ya lockdown neze extension zaayo nga abantu bakyalina doubt muki mu byabagambibwa era abantu ne bacooperatinga bannayuganda abantu bo bali liberal in nature then abantu bacomplyinga entirely ntegerekese now stories nezitandika okujja waliwo bewawa sente nabadde yabaddanduza mukyala wa Muhoozi Kaine Rugaba bamuwa sente abeko procurement gyatukolera nezibuliramu z'obutungulu anaga ekintu kyetubadde tulowooza nti ku lw'okutaasa eggwanga naffe abalina entinitini tuweeyo ate ze tuwaayo abantu ze bali era mwami Besigye akizeemu olwaleero ku mukutu ogumu nti yetabangako mugwago akwate ensimbi ze azitwalira ababbi yeewuunya bannayuganda ekisa kye balina okuwaayo banezebaayo bennyini baali bakimanyi zigenda kuddibwa baali bawaayo ku lwa bannayuganda bannaabwe waliwo abamu abaali batalina ne bawa empisi anti abamu tebamanya nti kigenda kubeera bwekityo kigenda kuvaamu bwekityo kati bwe tuva eyo olwaleero covid teyeetaaga kirango nze nkugambye kati mulina experience eka nze nno mbadde ndowooza nti yankwatako mu campaign ne mujjanjaba naye mbadde sinnaba ku imagininga kikola kitya nga kiri kuwanga atali nze opo kitegedde so seetaaga muntu mulala yenna kuŋŋamba nti covid ki era bobeera kugina emitimba gya social media kati breaking news trending news si vidiyo z'abali obwereere omunene afudde muganda wange afudde neighbor wa mukwano gwa so now it is real okiwulira two as we focus on COVID the disease ayina ebirala byataddewo kati genda mu kibuga stress omulabako saawa zino abantu baddaka banyusi okiwulira badde mu taxi leero nzija omusajja n'aŋŋamba nti taxi erina segments bbiri erina ku makya n'akawungeezi between saawa 5 paka saawa 9 kutuba tukola bukozi kuuma mulimu tewali business awo kakati tulina jam era mbadde nzija ku Entebbe Road tosobola kukola ki kutambula kakati essaawa zino okuva ku saawa 2 okutuuka ku saawa 5-6 omuntu zaabadde akoleramu equalizer n'abalansinga ebitabo n'afuna obusente obunagulira abaana akawunga bw'anaagabanako ne kondakita gwakola naye n'afisaawo n'ez'emmotoka kati aŋŋambye nti tosobola kukola mitwalo 10 olunaku kyekimu n'amaduuka nali juzi era mu takisi omukyala w'emmere n'agamba bw'oba oyagala okutunda okole sales eziri large emmere emu ogigaba ku credit n'obanja akawungeezi nga ne bw'ogibadde bamaze okukola bakusasule kati 10 kasitamu abantu bamala okulya langi nga bategeka kuddaka babitinga ejjamu obutabeera caught by curfew kati agamba nti owalirizibwa okutunda cash okiwulira eyali atunda plates 30 osobola 12 zokka kati so eno threat naye eri serious tugibwisiza amaaso kati gwe omupoliisi ankwata olwa masiki ojja kwesanga ng'omutwe gwange occupation eri ngenda kubalansinga ntya gwe twagendedde mu weekend nga waliwo speculation ya President Museveni okujja okwogerako ery'eggwanga naye mu bantu nze benadde mpitamu expectation yaabwe yabadde nti agenda kujja kukola total lockdown. Let me tell you abantu oyo weekend basuze blood pressures ziri high ne mamange yangambye tagenda kwogera ne mukane nze nga sinnakirabako wantu n'agamba yakakasa so nze ndowooza nti under this circumstance etaliiko ayina authority abantu twandibakutte bulungi twandibagambye nze ndowooza nti oluusi bannayuganda bwe batukwata obulungi ennyo ate naffe tukitwala nti you give people benefit of doubt okiwulira kubanga sinalabako bwe bakubye emigo akeddo ziragira okuteekawo ki okomyawo tunaabira mu ngalo compliance
eri ku around 95%. It's because kati guno bu percentage obusigaddeyo. Let us use love. All that because tetwagala tuza into let us use love and good manners okujjayo percentage esigaddeyo. Kati of mask egula siringi 5. Gwe police officer ofiirwaki okusitulayo ez'omutwalo gwosanze atagirina n'omuwa okusinga okumuwalabanya omutwalo probably are infected nawe akusinga. No, government, these are the Mwami Mayanja kumanya embeerawo twandiyatagidde government okubeera more physical and practical. bagana kugamba tu mask nga ziri ezasooka ezatwala ebbanga bwe babanga basobola okukwata emundu erimu amasasi. Sirowooza nti essasi liri ebbeeyi y'essasi emu nti yenkanankana n'ebbeeyi ya masiki. Nze eno option yange ngamba nti bw'okwata omuntu nga talina masiki sooka omusanitizing gw'ofiisa mukube sanitizer omala omuga akantu kano kola ki kambali. it is cheaper than omuntu alamukomera n'okola liability. Ensonga ya COVID-19 tugenda kuba tujogerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri so that tugirambulula bulungi nnyo. Bannayuganda ate beeyongera okubanga bagitegerako bingi nnyo nnyini ddala naye mu ssaawa yaffe nesooka katusooka tutunuulire cabinet eyakalondebwa era nga tugenda kuba tuwulira ngenda kutandika ne Mwami Kyagulanyi ye asooka tubuulire cabinet y'omulundi guno ye nga ye agiraba atya era ogisuubiramu ki? Ngisuubiramu ki nga Munnayuganda ngisuubiramu ki nga ogiraba atya ogiraba otya era ogisuubiramu ki nga gwe Munnayuganda ate era mu kibiina kya NRM kyombuuziza nti ogiraba otya by the way is more credible. Cabinet yaffe eyalondeddwa Fountain of Honor actually is the best ever since. Why do you think it's the best? The one, they are energetic, they are strong, they have brains, they can reason. They are all fit for the positions zebabawadde. Not only educated, but even they can apply amagezi amazali. So, you know, it's dangerous okulaba nti olaba ebintu naye nga you cannot apply amagezi golaba nti for example obakwata omuntu oba poliisi wakuyimiriza ng'olinamu omulambo n'agamba mugenda wa nga mugenda kuziika n'agamba ndaga ekikulaga nti ogenda kuziika naye n'omulambo weguli. So meaning oba taapulayize magezi mazaali, but our cabinet they can do that too. Wemuba mugenda okuziika nga mwina n'ambulance omusirikale n'akuyimiriza ambulance ekuli mu maaso gwenze nvuga Alex omulala avuga TX ebeeramu abantu 8 eyange ensobola okuteekamu abantu 4 naye olw'okuba nti president yawa guidelines not directed but guidelines owa poliisi akugamba wayi simama yes enamba gy'otuta owa TX erimu otaddemu abantu 4 akugamba motoka y'obuyonjo batugamba mugendamu abantu bameka neyange Alex egendamu abantu 4 capacity full capacity nga ntaddemu 3 tubeera tukola ki twenkana. So we need to apply common sense okulaba nti ebintu ebimu tubitambuza. President yakuwa guidelines naye nga sinaba kudda ku cabinet muganda wange nze sigenda kukiriziganya naye. One, we are not let us not belittle our police officers, our policemen on uniform nti babeere ne mask. These guys are not hawkers. Kubanga obo bafusiza batembeyi gw'ofudde ewugo ng'omanyi ebulwadde weebuli. You need to be reminded nti munnaye waliwo omuntu afuluma nga just ofulumye nga kikuvudde oba mu olusi you buy jigule because where you going olugendo lwogendako olwetegekedde ng'ofuluma ennyumba lwaki ofulumye ng'oli bukunya tolina ngoye. You buy a mask of 1,000 and go. It's really bad. Ogamba abapoliisi baffe nti batandika ogaba masiki ku nguudo nga n'abayekera mu bagendo tuyitirako awo batandika okuba banafa amasasi kubanga bali mu kulowooza obwongo bwabwe babutadde kugaba masiki ku buli muntu ali mu kujja. Nange nina masiki olw'okuba nti nina masiki ewange nja kugirekayo
nzije olwokuba omupoliisi ali kukuba akute masiki asobola ogimpa. That's the level of Ugandans. They think ekyobwerere kyekigenda okubayamba. So it's just a matter of you as a person to be a citizen. Beera muna Uganda omutuufu, not thinking nti government buli kimwe egenda kikuwa freely. There are things that we are in a free market economy where everyone kati omwana ono atunda masiki kukubo. Tubagambi baveewo olwokuba police officers bagenda basobola okugaba masiki ezo. So ekyo sigenda kukiriziganya na muganda wange. Njagala mubulire nti this covid gwe tutambula naye muganda nja kusaasira olwokuba nti family ya covid-19 tugenda kutugerako in the second hour. No, it is just an element kubanga sigenda kuddamu mu bino ndi mumubuulirako okuva mu byayogeddeko nange byenjogeddeko kuba byatandikiddeko. Ewuwe agambye maama ne taata munaye kibi naye katubasabire batereere. Naye remember this is the third variant from by the first strategy mazo jigoba nga Uganda fenna kubanga I have a friend of mine, a doctor, try to tusoma naye is a doctor mulagawo yangamba okimanyi nti ku sick base buli wamu otambula ku bitanda byaffe we have only 3 people abalwadde atenga nabo they are not so bad. They are at least bali mukudengulu kubanga bali bayingidde mu second variant by then when ayogera naye kat right now we are in the third, which is fatal. What to say mu upper critical temperature omusajja akugamba this is now the resource state whereby you've gone nga nawe kenyini muli bweraba bali babalimba nti wogenda no steaminga osobola okuona but steam tesobola even your body temperature in a 37 point something degrees Celsius steam weeyita mu 40 tosobola gibeeramu bagenda simaisa una biki tosobola gibeeramu you cannot stay there kubanga eyo heat yokka webeera mu 37 nga is equivalent your body temperature that you start sweating. Kati fe emibiri jaffe they can only accommodate the heat which is below 37. Okay, Mwami Chaguba, today ku nsonga ya cabinet because we still have a full hour to talk about COVID-19. Now our cabinet President Museveni tabeeranga ko muntu erisolye bayinze erisolye dene nnyo gazi liraba nze westalaba why Muise Katonda. No, by the way kankubulire President Museveni ye Katonda w'okunsi ng'ogyeko omuzadde kati ekyata kiraba anyway the president alonda omuntu basing ku bintu bingi byentasobola kunnyonnyola. How come the people were bad barely alone in the last cabinet this time around abasinga kubote basobodde komawo? Yes, what was expected out of them. Bakolako contracting tugenda kukoma wano kola. But we've seen abamu already babaddemu bakomyewo. No, anti nze nkubuuza bakolako contract ne President Museveni tugenda kola tukome wano. Nsinzidde ku statement gy'oyogedde. Yes, at my statement is oye president alonda omuntu gwalabyemu obusobozi within the now generation gwalaba nti we tuba tukoze kino kyekisobola okuyamba tu the role of a minister mulimu ekigamba nti defending the budget, besides that protecting the interest of the president and of the nation in the ministry, in the line ministry. Ekyo oye president waba akulabyemu yagamba nti nga takulabyemu ndali mulimu yatugamba nti waliwo gwolaba ng'alimu endali nti waba akutunuulidde olowooza atunuulidde oli so nga mu butuufu gwe atunuulidde gwe. So bwe tuba nga twetegereza article 113 subsection 3 ne article 114 subsection 4 zituwa guidelines roles eza minister. So kati bantu ba minister baffe they can as well do as per their roles. So siraba mu buzibu bali bagamba simanyi namayanja this yes Nabanja prime minister. This is the lady eyava from a humble family, disciplined,
yali mukozi wa RCC ng'ayera mu office wa RCC. She was a village mobilizer. Bwe yavaawo, meaning she knows very well nti my party needs this. Bwe yavaawo ne bamuwa n'afuuka district mobilizer w'abakyala, n'afuuka deputy RCC, n'afuuka RDC. Kwegamba talina mutendera gwatalabye in leadership. So oyo I can say it nti she's exceptional, categorically clear. She's exceptional. She can do the role of a prime minister okusinga n'abaddeko. Okay. Then we have the vice president. Jessica. Vice president is okufuna. Yes, I salute you, sir. Okufuna rank ya major in the president's army. Buno obudde is not easy. It's not a simple joke. And two, yajikolerera. By then we are minister of education. Before we are minister state of health and sports. Yes. Tewali muntu bano ba district education officers bonna nga bakola what they are supposed to do. They were monitoring schools. They were doing the best of them okulaba nti mu districts amasomero gakola bulungi. UPE yali yamaanyi nga abasomesa tebeebuzabuza ku mirimu during her reign. So I think we shall get the best of her when she's working under His Excellency. Now, omuntu yenna Omunayuganda eyeetaaga okumanya nti bano ba minisita bakola era bajja tukolera alina okumanya roles eza minisita. Woba otegedde roles za minisita togenda kunyooma ene. Kati na ndutu abadde muna mawulire. Karamoja yagendayo. Amanyi what is in Karamoja, amanyi abakaramoja bakola mulimu ki, amanyi the season if they are to grow crops maybe season zaabwe ziri zitya. So asobolera ddala okukolagana ne leadership ya Karamoja okulaba nti she delivers at her best. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege Mwami Kyaguba kanzireko Mama Mayanja still naye muposing ekibuuzo kye kimu ku nsonga ya cabinet yaffe. How do you see this cabinet? Era gwenga gwe Munnayuganda biki ate byogisuubiramu? Ekusooka cabinet si y'Abannayuganda, cabinet ya Mwami Museveni, chairman w'abasezi era yabadirectinga ku ngeri gye baseramu n'engeri bye bajje mu kusera bwe babikwataganya. So banakola yes, omusezi tayinza, chairman w'abasezi tayinza kulonda. Okay, oba ekyobusezi kiri valuga nakuwulidde otuli primandinga leero bwe bakuwa manager bwa coach bwa Arsenal gosinga okumanya kyoyagala in relationship n'abakulonda n'ekyo omupiira kidivertinga kyabasezi kyekinyuma abasezi luno olulimi lwa bulijjo temuli kuwemula sina gwenvumye okuyita abantu abasezi okugeraageranya kikkirizibwa mu Luganda ne mu Luzungu. Kati ngerageranya nsobola bazito ba acronyms ngezaako okusiga ekifaananyi nziguse ensonga yange. Okay. Nze ate nze ntegeranya abasezi kuba gye nakulira mbamanyi. So abasezi bwe basalawo nti tugenda kusera Gomba, omukulembeze w'abasezi n'alonda baanaasera nabo yekayeka tosobola kusanga atasera n'ombuza neukakasolo olukalala lw'abasezi lwe balonze banaasera bulungi. So abasezi abalondeddwa mu kiwendowendo ky'abasezi bagenda kukolera Ssaabasezi. Ekyo sina kubuusabuusa. Ekibuuzo Munnayuganda kyalina okwebuuza nti abasezi bano babalonze kukola ki? Wa obusezi bulimu emirundi ebiri. Wali abasera emmere
kati bano banga babalonze okusera emmere tukaabe naye banga babalonze okuziikula abafu babalye tetulina nnyo kiki kyetusobola bagamba baddemu okulya omufu waabwe kiki kyengezaako okugusaana President Museveni once upon a time yatugamba yekka bwati yalina vision era yamanyi Uganda gyeva kyokola buli wafuna opportunity okwogerako gye tuli niwe biba bino bya covid bino kati ebitwewanisiza emitima ajja tuga when we came here in 1986 and the problem why the Buganda was defeated in 1900 eyo gyakola because yekka yabitegeera ntegerekese now babanga yekka yalina vision era ayinza okuba yalina mission ya Uganda where we want to go. Museveni thinks nti yekka yakola ki yamanyiyo therefore ye gyayagala otwala Uganda appointment gyakola agikola okusinziira kuwa Uganda gyeyagala okulaga era abo mu kutegeera kwe be baba bagenda performing and I have no doubt whatsoever nti tiimu gye yalonze kabiriiti kwebyo ye byalowooza nti bye tulaga egenda kuperforming. Okay. Nina okutereeza mu muganda wange asize ekifaananyi President Museveni yekka yalina amaaso yekka yalaba era byalaba tebibangako bibi. President yewaddeko obujulizi ye kennyini si mulundi gumu seebiri ekisembyeyo atugambye nti ku bumeme bamutomeza yali azibiridde tanywa mwenge aga nti abayaaye bantomeza bansayiningisa empapula kwolwo yali ayalabisa matu. Era President Museveni avuddeyo na confessing and privatization was a wrong decision. Ekitegedde ono yajjawo cooperative union kakati yali mu kulamentinga kakati ziddewo President Museveni ebyebeze binyumira ndi munene nina kilo 75 lwa kudigestinga President Museveni sirabangayo omuntu alina repetition nkwe contradictinganga mwami Yoweri Kaguta Museveni olaba yo contradictinga kumanyage yettiba habulwa ayina ba advisor nche chimunze nchogera mu Luganda oluzungu muyindi bwalogero mu China sikwalogera the meaning is the same kati erinnya lyettiba habulwa ne mu Luganda tulinayo mutawabulu mutazindu tulinayo balubadde bamutasingwa agamanya mu Afrika gali ngamanya gatutumu era sigandi erinnya lyebbi neja sirinewonyesa bwewonyesa nti mutasingwa bamuconvictinze naye nga nkomyeyo ku cabinet ekibuuzo kyo kiba kiri valid cabinet egenda kukola ekibuuzo kiri nti egenda kukola ki remember nti ekibiina ekiri muyinza bakiyita National Resistance Movement. By that alone we can conclude that their main objective is to resist Ugandans from democratic progression. Those are diversions. The most important focus is here. Nti chagaba tugambe nti tusingolinga out only one person, Prime Minister. Kwanza sagala kumalira budde ko mchala Jessica Lukosh yomu ku bantu benegomba both in politics in administration and even her appearance. She's better than mchala wewa but that is diversionary. No, Alupo looks good. Okay. If I were in her age, I would really be pursuing her. But what I'm saying... No, she's good. But Nayatera Tumanyi, office of vice president. So don't put a lot of attention to Alupo after second. So, we might see something different this time around. What? President Museveni, mubigambo ebyo yenyini, yagamba Meja Kazola yayita meeting y'abanyankole n'abaganga abali mu government nti abamu munyize anonze Kazibe n'omuloza Kazibe vice president. Oh wow, nayagala kusanyusa abakazi kusanyusa abakatoliki wamu n'abantu b'ebusoga basigale nga bawagira ekintu kyaffe ekyenaale. Jeje Dom amekomanda mu majegano oyo atasobola kusengula platoon naye omuwa helicopter ne jipu nagende teso
abeteeso nabaga mwetuli but abayigiriza politics. So okuwa mukyala Alupo nga President Museveni yagambye ebyo yamuwadde nsobola otegeera byabadde akola ki yadde agala osikowalinga. Lwaki njagala nnyo okufokasinga ku Prime Minister kubanga Prime Minister is the head of government business. Naye description yenze mbadde sigimanyi onange yaliko office cleaner. Yes, office RCC. Office RCC is not an office that nje boji cleaning inacho chukamu. Bo cleaning office ya HM ovayo izo oluzungu. Bo cleaning bank. Ovayo inacho chusemu as far as financial matters are concerned. So mo office ya RCC ne bo cleaning omwaka. Tochukako. You remain a dummy as you came in. Now, the Prime Minister. Description on it because that again yayera ko CV. Ya Prime Minister wa Uganda. Yaberako yayerako mu office ya RCC atala kali wa mcharo. Kakati naberako district mobilizer district chi Kasanda. Tumukubire ko mbugaro eyo ye portfolio it is okay. I'm just using an illustrative communication kakati tumukubire ko mungaro eyo CV jalese kuba Prime Minister. Now the question is this Prime Minister azze kukola ki? We get these signals that Uganda must be industrialized, right? Yes. Uganda must be in the middle east. No, this is my time. Uganda must be industrialized, right? Agriculture must be modernized in order to support our ambitions in industrialization, right? And to wrap it up all, Uganda must be middle income status by 2020. Recall. You get? Now, does this qualification enables this player to contribute meaningfully, significantly towards that agenda? The answer is a fat no. It is a no. Where does the no come from? The head of government business. Is there a difference between where you from? No. But she has gained experience. She has gained experience. Where? From sitting in the RCC's office. RDC minister. Uganda experience against Ajizimba paka watu kidogo kufuna chifo cha prime. Let me give you a very good example. When President Barack Obama became the president of the United States, you are appointing Omchala Condoleezza Rice Secretary of Foreign Affairs, right? CNN, BBC, Al Jazeera nezimu profiling. Bakulekanga tolina mya desuye libusabusa that she's going to turn tables around, and did she did. Biden yalonzo musajja. Ndoze sina wachibinachi. Naye yamujje mu retirement. Namuleza. Bateta CV. President Museveni bwe yalayidde midfielder we because gondi mu team y'omupiira Prime Minister yalinga nga team captain era ye midfielder yalina no commandinga ku kisaawe okiwulira kakati CV ye yayerako mu office ya RDC Nakaseke nakolako nga district mobilizer Owekamwenje. No, she narrates that she comes from a very humble background. No, let me conclude here. She narrates that she comes from a very humble background. I used to want to but this opportunity. Very much. So whatever this opportunity has paved the way of two President Museveni yatugambye abava mu background eryambo babbi. So that alone can predict. But she has worked. What is going to be seen over. The minister we agenda ekawempe kudwalira ekawempe. Mumanyike ekintu eki? Sijja kiteka kompewo. Notasagira mu mulumbo ne bad day. Ojja kuvayo ngotegedde Prime Minister yani. And this is what I wanted to make. Nti ebigambo bya Robert bifaananidde ddala the Honorable Ssemujju Nganda we are describing the Prime Minister.
nti mu privatization kikampani ekyasinga okujeregerera kyekikampani ekiyozi kya kasasiro muli nakyo tekisobola nabugabo apudi ono omukyala tesobola muwabayo mujji Mwami Mayanja so eggwanga eryagala ogenda mu middle income status but let's prime minister wali tasobola kubeera managing director Mwami Mayanja tuli wano tukyakola voltage Yes. tugenda kuba tutunulira omukyalo ono olugendo lwe paka bwe banaddemu okulonda cabinet tulabe what he has done because we believe she's going to serve the people. mukyala Lilian lwaki ondeeta ku share kubanga siri muntu wa bulijjo okitegedde otherwise this show would be held in a market for everyone to contribute. You bring here because endaba yange y'ebintu eyawukanako ku y'Abannayuganda be tugalidde ebweru eri ntegerekese nze sinze gosobola ogamba mbu tuteeke amayinja mu ntamu tuteekeko n'endagala tugafumba oba oliawo gayinza okufuuka amatooke nange ntuule emikono nzinge ninda amayinja gaboobere no nze Mayanja Robert kitegedde. Okay. So and then now let us take it a little bit more serious. Jaco Cosmas Adebo. Awatwadakan after Cosmas Adebo gwe no government ya mu myaka 3 oba nawo wabyerabira kintu tukiruddemu wabyerabira. Okay, tutandikire ku mpimpi wano. Ani gotandikirako nga tetuna jeno. Nga tetuna jeno gye tuli. Prime Minister. He was a professor. Era mujukirako ti omu ku ba proposer abaleeta white paper Makerere educational reforms mu byenjigiriza byaffe nsibandi nono mwami yali ani ndoza yabadde vice chancellor wa Mutesala University Sente za Kajubi. Right now look at that type of a prime minister bwavuddewo netufuna the magnificent Patrick Amama Mbabazi simuwagira but trust me as a head of government business ngatalinga after Mama Mbabazi netufuna Lwakana Lugunda. You could have your reservations, but right, the man has a touch in statocracy, in affairs of managing state. Then katisawa zino tuina muchala. Bring a sweeper in the office of the RDC. Airake era no wonder Mama Mbabazi yaganye okudda mu government. Agamba really. Now onyumirwa now onyumirwa nti after me and then there is the first deputy prime minister is Right Honorable. You want to talk about Rebecca government. Kandaga. If you want to talk about cabinet, there is only one person to talk about, the prime minister. I'm not going to waste my time. Yogereko nandutu. Sasira abalabi basheno nti eno share expensive okusinga kuziri eza TV endala. Data bamutaddeko siringi 10 extra. So people must see quality on this show. No one is going to sit and burn data nga to discussing Nandutu, minister in charge of Karamoja, tetumanyi na budget ye, tetumanyi na what is expected of her, what is her contribution, egateta kuchifananyi chensizi that you want to go to the middle income status. What is Nandutu going to tell us? Has she performed or not? Janet Museveni yali minister wa Karamoja. Did Karamoja suddenly So let us focus on where the debate exactly lies. Looking at this cabinet, the cabinet but minister banji tebasobodde but minister abadde mu cabinet wedde tebasobodde kudda this time round. Ebyobusezi bwe biba. Tosobola kuseera fo. Bw'oba oli abantu gwe bosubira bagenda kukola. So one time you must be eaten as well. Excellent. Among these people, this cabinet litwala muchala Nachiwala Kiyingi, muchala Betty Kamya. From other political parties, they were given Nsaba with due respect. And short bere but let us be objective. Listen, this is my option. Nti abantu bano Betty Kamya, by the way, abachibina cha Uganda abasimanyi Federal Alliance bamuvunana
abagamba nti decision yali president ne decision ye yogenda okukola n'NRM yatuula ku buliri bwe wakana banabe. It was not a decision of the party, so it's not fair. Oganti yajja omuntu eno najja omuntu eri. Semaz muchala Joyce Sebugwa. The FDC is not involved. It is a personal decision. In fact, Sebugwa mumulabe because boyakiriza okutwala ekifo ekyo FDC ne bamu. Definitely, appointment ya FDC bobanga okyuse ku values zetukusuubiramu nange olaba bangoba ate nze tebangoba nti nkola na Museveni. I simply asked them to muba mwagala okumbonereza muntwale mu disciplinary committee muchala Sebugwa it's a personal decision. That is ekibuzo ekyo tuliza kibuuza aba family ye waka ewa jabeera yensonga lwaki nkipozingidde gwe because wali obaddeko mu kibiina kya she's one of my bosses, she's one of my idols, she's one of the best people that once I grew up with Masi Nakula. Should we send the opposition to Muimi Temutengele Denti? Should we send the opposition Temuli strong enough for Kwanti musobola standing out kurama zimage muyimirako nti baba kuwa ministry osobola kukyusa no salindino nodda mu opposition is not it is not composed of steel bars. Tiwoguwerudinga ba papa okuguddamu guzimbululu ina kuleeta muliro bakaso oba bread. Okay, katsoke tugende tumale okuwumula muko katone tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri atugenda kuba tutwogera ku nsonga nnyingi nnyo ensonga za cabinet atugenda kuba tuzogerako dakiika emu bbiri naye tugenda kusinga nnyo okutunuulira ensonga ya COVID-19 biki bye tuba tusuubira gavumenti okubanga etukolera ku mulundi guno inaasobola okuteeka egenda teekawo lockdown oba tusigale nga tukyali abutala naye nga bwe tugezaako okubanga tukuuma amateeka agatuwewa Ministry of Health awamu n'omukulembeze w'eggwanga era bwe tunaaba tugeze mu lockdown gavumenti eneesobola otukwasizaako ku mulundi guno nga tugeze mu lockdown jjukira lockdown yali eyasooka bannayuganda bangi nnyo abaakaabira ensonga y'emmere jjukira twali tetukola so twagenda okuyingira that lockdown ng'abamu tebeetegese naye ku mulundi guno kigenza okujja ng'olwedde si kipe nnyo matuga bannayuganda kasooka tumala okuwumulamu katono nnyo tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri the voltage ye program ate gy'oli mukulaba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza
all given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Akurikira nnyo ddala te mu kuwummulamu okwo tubaddemu tukomewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri the voltage ye program gy'oli mu kulabagano masannyalaze gennyini wawulira katengere kano nga nkakoona era nenkaddamu ogwokubiri ng'omanya nti fe ate twasimbudde dda tubadde mu ssaawa yaffe esoose tubadde tutunuulira ensonga ya cabinet nga bwe yalondebwa Mwami Mayanja nga wa submissions ze okusinziira yenga ensonga bwazira bawamu ne mwami Kyagubwa tukyagenda maaso nga tugayagaya mu nsonga era nga mu ssaawa yaffe n'eyokubiri tugenda singa kutunulira nnyo ekirwadde ki COVID-19 because kikutte wansi ne waggulu bw'oba ondaba nga ntaddeko mask ng'omanya nti ensonga munnange eri serious nnyo nga ate abamu bwe mwali mutagisuubira ensonga eri serious so nyongera okubajjukiza munabe mu ngalo musanitizinge teekawo akabanga wakati wo n'omuntu akuliraanye munnange oleme kubeera nga ate okwatibwa ekirwadde kino ki COVID-19 amanya nze omumbejja Luwede Lilian mu studios ndi ne mwami Mayanja Robert awamu ne mwami Kyagubwa Katongole Robert mwami Mayanja independent mind talina kibiina kyava naye nga muwagizi wa kibiina kya FDC Forum for Democratic Change awamu mwami Mayanja mwami Kyagubwa Katongole amanya mbadde nga gasa nti bonabe ba Robert naye mwami Katongole Kyagubwa ate ye munnakibiina kya NRM ekibiina ekiri ate mu buyinza tugezaako okuba nga tugayagaya mu nsonga nga bw'ozirabye tuzigayagayo okuva ku luuyi olw'eno n'oluuyi olw'eri olunaku nno olw'olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform ababadde basigalayo mu komera 16 nate bateereddwa ku beelo olunaku olwaleero mwe muli ba Eddie Mutwe mwe muli ba mwe muli Nubian Lee mwe muli abalala bangi nnyo nnyini ddala ababadde baasibibwa awamu n'abantu bano naye ng'olunaku olwaleero baweereddwa bail ate ne babeera nga munnange bateebwa so munnange essanyu libadde ly'amaanyi nnyo nnyini ddala nga bannakibiina kya NUP ate nabo basanyukira bannaabwe abasobodde okubeera nga ate bafuluma ekkomera olunaku luno olwaleero tukyagenda mu maaso ennyongera okujjukiza bwobanga olina ekibuuzo genda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda munnange okiteekayo ngera kubanga ate nkisoma nga tetuwunze kasho yaffe y'olunaku luno olwaleero tukyagenda ddala mu maaso naye nga tetunabagenda ku nsonga ya COVID-19 kansokenzereko omwami Kyagubwa nate atuwe submissions ze ntono nnyo ku nsonga ya cabinet ate tugende ku COVID wangi nabadde njaga kumaliriza kale kankuweyo eddakiika emu so that wa submission so cabinet prime minister bw'ato bafaanana naye bintu bibiri nga malirize kimu mu cabinet eno mulimu omuntu gwe bayita attorney general Kiwanuka bw'obanga byonna by'obanja nabbanja prime minister osobola obifuna mu Kiwanuka ali competent ate doketi gye bamuwadde is an authority mu doketi eyo naye era kiddayo eri gye natandikidde cabinet egenda kukola ki abalaba voltage prediction yange eri nti President Museveni emirundi 3 ayogedde ku nsonga ya Mairoland kitegeeza nti ekisanja kino ekigenda obeeramu ekisasamaza ekikulu
kwe kulumba Buganda omulundi ogusembayo okugimalirawo ddala ng'ogijjako ekibadde kigifuula ey'enjawulo mu Uganda bwe bwannannyini ku ttaka naddala ettaka erya mayiro. Ripooti y'abamugemereire it is a recommendation. President bwe yabadde ayogera ku inauguration speech ye Kololo n'akiddamu. Era nayebuuza ngo I wonder why Baganda want this type of land. It is not elsewhere in Uganda as if ebiri ekalamojja biri eruddawa. Buganda. Now, given the fact that President Museveni alabikiddwako ng'ali bitter engeri Buganda gyeronzeemu, it is time to pay back. And Kiwanuka is the right man to do so. So, mu kisanja kino gwe ali ku Mailolandi wandibadde otandika okweteekerateekera eno cabinet kabiriiti bagirondedde gwe. Era abadde ambuuza ku kya information by President Museveni alina system. Ensonga bweba ya Buganda gireetera Muganda, bweba ya Musiraamu agireetera Musiraamu. So Mailoland being it is unique to Buganda, sewunya line up Kiwanuka waliwo mwami omulala ndowooza ye Mayanja. Akati ne mu communication walabye abali abalina okujja okujanjawaza amendment bill ekwata ku ttaka. Wanga jukira nti twali tukola amendment ku Article 102B twalinako ne campaign ku ttaka. Fa FDC gye twali playing sa campaign gye bayita My Land My Life. So Kiwanuka is going to be effective ku nsonga ya amendment eno. So nze gwe nalabyemu gwe neegomba onne nti mwegomba ku bintu ebibi. Ye musajja ye munnamateeka amanyi okukola ebintu ebibi ate n'abiggusa. That is what that can be said of the cabinet. I am sorry kuba minister abamu abalekeddwa ebbali naddala mukwano gwange ennyo Honorable Sarah Kanyike. Sarah Kanyike abadde atandise okuneegombesa government ya NRM. Ye minister gwendabyeko ng'ava mu office naye yaweereddwa kya presidential advisor batuulawo mu president's office. Sarah Kanyike agenda tula mu president's office. Yes, what work president's office one. Kati ye gwe badivise nga tuulako di mu president's office. That's the president. Ebiseera ebisika abeera ku faamu ye, abeera waka mu makage. Actually, still this cabinet bajongerako minister wa Eldari. Tuba tukyali awo saawa zino baagala kwongerako minister omulala because bali ba ministers 79 ne bongerako wa Eldari bafuuka kinana. Then baagala kwongerako omulala Minister of State for Information and National Guidance gwe baagala okwongerako babere kinana mu oyo wali docket ya information ejjudde eya gender labor nayo ejjudde bulungi nnyo. Ati ministry gye bagenda ogunjawo nze ngimanyi nesigenda giteeka ku mbewo. Information National Guidance yali badde omukazi vice president w'ekibiina Jace Bugwawo. Ate bamuwadde eriwe. Ani Muchala Jason, State Minister and ICT. State Minister for Information Communication Technology and National Guidance. Yadde zino gadgets azinamu challenge naye tozala walaka omunene yamulabyemu obusobozi fe tuli eno defense ko lwansonga mwekibaleka wanga aba opposition kati kankubulire politics bulinga bufumbo. At what stage would you get married? Would you want to be married? You not me. Okay. At what stage is a woman most suitable to be married? No. Wofuna omusajja ku myaka 15. Nze nobeera ng'ojja nze mama Masha mulinamu abaana basatu. Olwaleero bw'okeera enkya n'omusigula n'otuuka ku level n'ogweddalo ng'ogenda mukuba embaga nkusonderako. Nkusonderako ate okukola embaga nze nkola pati. No, simukowa. What am I trying to drive home? Nti ffe FDC tuli happy nti mukyala Sebugwawo at her prime time. She came, performed, delivered. She's good to go on, to move on. By the way, that space. Do we still have opposition in Uganda? Yes, a lot. But Honorable Ibrahim is just a representation of the broader
because omwami Ssemujjunganda yavayo n'agamba nti olija tumanyi nti opposition wetuli naye kizuuliddwa nti tulwana ffekka. It is wrong concluding nti ab'opposing government bali munda mu government because ba member of parliament bali mu government. Ekiwulira ab'opposing government yefe abali abatalina mirimu ekiwulira abapangisa bebayongeza rent omusolo ku rent abavuganya government bali bweru waayo tosobola kukivuganya ng'oli munda muli bw'oyagala kivuganya ng'oli munda buuza Bukenya n'amama babazi ne Kayugula. Tweyanziza nnyo mwami Mayanja ate mwami Kyaguba mu dakiika ntono nnyo njagala owe submissions zo okusinziira ku biki mwami Mayanja byayogedde ate tugalewo ensonga ya kabiri tutunulire ensonga ya COVID-19. Ngenda kusinziira ku kyendaba eddakiika so si kukyama Mwami Mayanja mwami Kyaguba ngenda kupimira eddakiika nkwade eddakiika 5 submissions zo zibeere nga ziwedde so that we look at something else. It's okay siina tabu naye ffenna tulina okumanya nti by the way kansooke neebaze baminisita baffe bonna abasavinze mu kisanja ekiwedde oba wakomyewo regardless oba wazze oba tewakomyewo I thank you weebalire ddala you served beyond naye tetujja kwerabira nti oli muna Uganda. This ministry gye bakuwadde it's for Ugandans, it's not to serve one person one family as is alleged by my brother here Mayanja. So this cabinet and ministries za bana Uganda ba minister baffe ba bana Uganda bonna ate ba Uganda tulina okiteeka mu ndowooza nti ono omuntu osavinga gwanga lyo so tosavinga muntu tetugenda kwerabira ekyo tuti ffenna tuli bana Uganda era tetwerabira kubeera bana Uganda ne ba minisita abataakomyewo kyovola bandi mu kubeebaza nti they have served Ugandans. Kyogamba ono fresh kid eyakabidde minister Nakiwala is that boy not a Ugandan? He is. So lwaki tugamba nti bannaye baminisita bano ba president Museveni? So nze nja kumeebaza bonna ba minisita yes yalo atabi omwana alonda minisita yes olaba n'okulonda ba MP baffe betulonda enkera bakubuuza balonze MP ki nga tomumanyi nakubuuzaako wanengamba walonda MP ki nga tomujjukira ewuwo gye walonda yali oba alinako oba yali baasa oba gwali mupiira tusobola mumanyi nalonda ekikulu nalonda walonda ani nga tomumanyi therefore tetugenda kunenya abalonda ba minister wabula if you fail to serve Ugandans onenyezebwa wano tuli mu kutunulira president nti ayogedde ku byettaka Mairoland please and kiriwa kiwanuka by the way ngabo omugambiriza good attorney general is going to serve why amanyi Buganda nti ettaka lyabwe balyetundako bokka ate misana si kiro therefore wabanga akimanyi bulungi nti Abaganda batunda ettaka irrespective of bakosa Wetland Tenure System naye ettaka bakola ki balitunda bo bennyini so webanga otunze ettaka lyo ate enkeera n'olowooza nti olwokuba yagala ssente leero enkeera n'olowooza nti ogenda kukomyawo ettaka lye watunze eggulo ekyo kyekisinze that's a bad mentality of Baganda ekyo kikyamu I don't want to take them into the other third group after selling your land yes so bakomye okutunda ettaka nga balowooza nti after getting money today tomorrow you not need what to eat ekyo nkimaze tewali abagulako mataka ministers baffe bano President Chemanyi Bulungi is maybe this is my own opinion now is looking at the transition transiting from what to what from elderly to young people to the now yes of the Museveni family no ate nabanja muwala wa Museveni as Museveni is constant is equally old why isn't he listening to transition message that's what we are looking at this is my opinion if he's looking at that transition
Now, how are we going to Mayanjo ingidota mu government without Museveni now? Because that's what you want here now. Without Musevenism, how are you going to join the government? Unga olimu kuwabula na yenge mpabula yo is not by fighting. Kubanga tumanyi bulungi nti opposition ye Uganda Madam Lilian omubuuzizaako wano mugamba, do we still have opposition in this country? N'agamba yes. Naye nze wetunuuliramu webanga bajeyo na bosa n'agamba lwaki bo banteekako omuntu nga bamanyi nti we are fighting the same battle. Ne bamuteekako omuntu ate omuvuka gwe bamuteekako asinga ogwa n'eddalu emisana oyo eyawangula na bosa. So agwe eddalu era kanso yamulemako okutuuza first lunaku lwe balondanga gundi waabwe ba speaker yamulema okutuuza town clerk yagamba nedda let me intervene. So therefore tetugenda kutunuulira ba minister baffe with an eye of okubalaga ekyokukola nga olinga olowooza tebakimanyi. Ba minister baffe bennyini as you cite out their roles bamanyi. We have technical officers at the districts, we have technical officers at each sub-county, we have technical officers at each office. Therefore the role of a minister si kuvaayo kugamba nti ngende mugenzi ntandika okukola omulimu technical gwalikola. However, that minister gives guidance to the technical. How do you advise on what you don't know? It's different between advise and guiding. They are two different things. How do you guide or advise on what you don't know? Okay, that's good. We have stipulated constitution. Ekuwa guideline. Nzo yinza okungamba lwaki etteeka lya kaveera balitaddewo. When you go into an office, gomanya ngeri ogenda okutambuza office yo. Wobanga wetaaga okusoma okuyiga nti this office ebadde runningibwa bwet naawo leero ono aginsikiza nsuubira wemba ntegedde byabadde atambulirako ne byalese ku table nga biri unfinished and handled ngenda kubitandika bwet. Then you seek guidance from the technical people. So n'olwekyo ministers with their line ministries bagenda ku deliveringa beyond reasonable doubt one individual but serving Ugandans. Okay, I have a question for Robert. Mwami Kyaguba. Having said that, kati tusobola okugamba nti Museveni be yadropins lwaki? Museveni teyadrop Amelia Chambadi. Yafuuse presidential advice. Museveni teyadropinze bantu. I know what it means to advise the president. No. Nga nsinziira ku testimony kuz'abantu ababaddeko mu office including senior Nagen. Bwana Mayanja ombuuziza. The senior presidential advisor. Confession yogimanyi Muchala Media Chambade senior presidential advisor bagudde bangi ndokoddeyo Chambade have reasons kati njagala ono ambulire. So what do you think this is made President Museveni to choose some other people naleka babadde nabo? Because you are telling us their individual competence is not enough. They have a technical team to back them up. Yes. Therefore, tusobola kunenya bondi tebadde batakola, then you can blame the technical people, right? And by the way, it is very absurd okulowooza nti minister bamuleka ebbali olw'okuba nti she's incompetent or he's incompetent. In a regime where people in a regime where minister tebabalonda biki. That's why in a regime where abantu abamu basiima emirimu egikoleddwa omuntu mulimu okubagana empawa. Two, in a scenario where we have to pave way for other people also to come in and serve. That's the main reason as to why simply omuntu. By the way, right now you're complaining lwaki minister ABC bamusudde naye buli gyogamba lwaki baludde nnyo muki mu bifo. Now nze nkugamba nti the President Museveni is paving way for other people also to come in and serve.
not looking at one individual. Amelia Chambade is supposed to be Minister of State, Minister of Minister of this is called industrialization. He's supposed to be Minister of Industry and Trade. No, President Yakugamba nalese abana abato to fit in the now generation okulaba nti they serve kubanga population yabavubuka yesinga obunene. So let us use also the youth okulaba nti basobola okuba nti baservinga mu generation yaabwe. Who are the youth in this cabinet? Nabanja. Okay. Nantala Sebugwa. No. Sebugwa wera waabwe omanyi n'abakadde baali complaining. Lwaki naffe temutuwaddeyo ne tugamba nti president. Never one minister of elder. No, one person is not enough. That's why Tamara. So that means n'abaana bajagamba nabo naffe twagala. Okay, n'abavubuka bajagamba naffe twagala. No ngayimiridde yeetengeredde nti ono minister w'abaana no minister wa. What's the reasoning capacity? First of all, if you but do we need this big number of ministers? By the way, already Parliament yaffe erimu ababaka bangi. The resources that is spending on these people. Do you still need a big number of ministers? By the way, mu ggwanga lino okuba nti the population tuli nga 40 something. Let's look at the population of Uganda, yes, as well as looking at the economy of our country, Uganda. What makes an economy? Then what makes an economy? Don't forget to talk about the GDP of this country. President yatugamba nti weyagira by then bali bafuna $6 something million. Right now tuli mu 60 and above $1 million. Yeyongera 6 kati buno obudde tuli mu $1 billion. Tuli 6.5 million, tuli ku $60 million GDP. Kati wetuganga tutuuseeyo kitegeeza nti kye tuliko tukiraba. Kati muna Uganda yenna yeetaga effective and efficient service delivery. That's the reason as to why most of, and that's why this question, someone has sent me a question, are all these ministers necessary, and are they doing actually what they are appointed for? Because we always hear the above, order from above, on every decision that is being made. Tewali minister agamba order from above, taliyo. Ba minister baffe yakubuulira n'agamba in my docket, Amelia Chambade bwe yagenda ku nsalo nga bakola lockdown ku nsalo Kenya nga Kenya eremedde okuyingiza ebikajjo byaffe ewaabwe ate nga baali babigula yagamba ko nti Museveni yantumye. She went as a line minister of trade. So tewali minister agamba order from above tekiriiwo. And second, ba minister okubeera abantu tubeetaaga. Why? Efficient and effective service delivery. Okay, ensonga ya cabinet tubenga tugitekatewa but tutunulira nnyo ensonga ya COVID-19 mwami kyagwagenda kubanga ntandika nawe. Okulaba nga government ekoze omulimu gw'amaanyi okubunyisa enjiri ya COVID-19 mu bantu ku nsonga bwe tuba tutunulira ensonga y'okwegemesa. So ntandikira okwegemesa. Chobadonga o COVID, tuli mukogera COVID-19. Yes. Anyway. Okwegemesa okwegemesa we encountered ebizibu as government, and by the way Minister of Health should accept this. Nti waliwo laxity mu nkola yaabwe y'emirimu. President bamugamba within 6 months bagenda kuba balese dose ezigemesa abakadde ba public servants, because bannayuganda bangi tebagenda kwegemesa nga balize bakadde bakimanyi sawa zino bageme ba frontline workers n'abakadde. Exactly. Now but this time round tulaba nga ekirwadde kirigoya nnyo abavubuka n'abaana. Now fe tutunuulira nti
minister by then minister, and actually she's designate Ruth Acheng, ne permanent secretary wo. Diana alina ebintu byakole ebiseera bino nsuubira ebyetaaga okumuza mu ssomero ategeere nti this country bannayuganda abalimu bategeera. Yes, one. Ebyo bibye. One. Bawandiika ne bagamba then mu March April ne bagamba president tugenda gemesa bannayuganda president bamuwa emyezi 6 nti sente twetaaga bwezi bagenda mu parliament ne Ruth Acheng ne basaba sente enyongereza ne babongera sente bagenda kugula ddagala kyokka ne beerabira nti World Health Organization yagamba egenda kuweereza dozi z'eddagala emitwalo gyali 7 dozi z'eddagala. Abasomesa bokka in this country tulina abasomesa 500,000 in this country. Naye kitegeeza n'eddoozi byali gye bagamba otuweereza tetumanyi oba yatuuka oba bagibala batya oba batya tetwakitegeera. Tulina abasawo emitwalo 18 naye n'abasawo abamu tebeegemesanga n'okutuusa leero. Enyongereza gye bagenda basaba mu parliament yagenda wa ffe tutegeera tu abasawo abatagemesa bagenda wa tutegeera. Now mwagamba president mugenda agula radios okuziwa abaana abasoma n'okutuusa leero sirabangako muzadde agamba nti bannaye nze nafuna ka radio cause nze I've moved buli wamu ngendawo nga njagala kumanya. We have started on a negative side, a negative effect. Why our people are suffering? Nakugamba ko wano lumu waliwo shote naliko ne mbagamba nti one day bawandiika nti bagenze gula ambulance ne bagenda ne bagula double cabin ne bagamba zino za ambulance za gwanga ezigenda okutwala nga abalwadde okumujja for example Kiruddu bamutwale Mulago oba okumujja Mulago bamutwale Kawempe oba okumutambuza okumujja Gulu hospital referral bamulete Mulago referral nga bakozesa double cabin as the ambulance. What is the authenticity of buying a double cabin ekolenga ambulance? Omulwadde wabeera oxygen bamutuza kukabanga likuli. So these people bano abakola ebyo baagala bamayanja beyongera okunyiiga kubanga bo tebamanyi baani abakola ebikyamu bo batunulira President Museveni. Kati bana ba ministers ani abalonda no gwobanga wemba nkulonze nga minister mba nkulagidde do I give you nti kino kyolina okukola or you follow ekiri mu roles zo. Gwobanga oli suppose ku prochualinga kyovula president yagambye ka right now eddagala balinako sadikito tumanye eddagala lingidde lya sente meka on the world market and how much has been added on wano tusobola okimanya. Eddagala woba ogamba nti ogenda kugula AstraZeneca lya sente meka gye balijja India wano mutaddemu sente meka and why? Ebyo wetunasobola okufollowinga enkola nga tukozesa procurement nga ziri online ziri digitalized tujja kumalawo obukenuzi. Naye nze nkyaddayo ku nsonga mwatugamba nti mugenda gula radios zaffe ziriwa? Basajja mwe ne bakyalamu mutuwe radios mwagamba abaana okusomerako muli mwatugamba nti mugenda kubunza nzomanyi mulimu ebintu ebimu omuntu byakola nga bimuswaza naye wotuula n'ogamba nti eggwanga tuliteeke ku lockdown mugenda kubalookinga lockdown fine ejja kujja kubanga tulemeddwe okwekuuma okola social distance
okwambala mask. Those are our weaknesses as people, but not government. Do we need a lockdown? If to the third type of people, that third category, we let Kubanga. Lockdown is not a treatment to COVID. No. That was my next question. Is a lockdown? If we are in that third category of people, every time police okubeerako n'omuggo, lockdown is enough. Kubanga tusevinge bapolisi bafokuse embeddera gw'oyagala okufa. Gwe obanga oyagala kufa bibyo. Lockdown abapolisi tebakuba emigo. By the way, mu lockdown eyo, the military had more deaths than COVID. Chiwandike. Chogendo tandikira. No, it's my time. Now, police. Abapolisi baffe tulina batono. Balina emirimu mingi. Kyofala bwana Mayanja Mugambi tagamba abapolisi baffe batandike gabira muntu ajja kulingize ku dirisa sebo nga tuyambadde masiki akwe masiki omusige covid goyagala okufa sikale uwo fiireyo oleme kujjaffe gye tuli cause naffe tulina ebyaffe bye tukyayagala okupashuinga mu maaso kati n'olwekyo lockdown webangeze. Are we even ready for the lockdown? Who is ready and who is not ready? Ugandans. Who is ready and who is not ready? The Ugandans. The government, because the government is you and me, I would say, for now, kubanga everybody mu Uganda akola mere ya leero. No muntu ali mmini. Gomanyiti omuntu ali in public office webamugoba leero enkyabula ekyokulya. Kubanga teyetegekera. They don't know the scheme of saving. Era womugoba leero nga no asobola okuddayo gye yateeka enteze mu kyalo n'atandika okutunda emukwemu n'obasanga nga nenga tekuli ddagala. But our GDP is... Yes, but the GDP doesn't mean into your pocket. Yeah? We have the gross national product and the gross domestic product. So, the gross and that national, buli omuza gwe munsawo yo osigaza meka wojako zo yingiza zo linde nezo saving aziri meka bebo bakozi baffe betulina mu gwanga cause this scheme of saving tabagitegeera. Nze kugambi wo mugamba nti kati fuluma office leero nga tomaze mulabula nti encho ogenda fuluma okubanga wo mugamba nti encho ogenda fuluma ayinza okwerekera wa akadde akabba naye gwe mugambe bugambi nti fuluma office nataba we kirema nga tekiri. Of course kibeera wo that's the way to survive mu office bakoleramu naye what will the government yaffe ina capacity okumaintaining abantu nga bali mu lockdown bwekituuka ku nsonga y'ebyokulya each and everything. Ekyo twakigezaako the first one. No, netulaba bannayuganda bangi abakaaba batalina nakyako. Netulaba but this is it's not attributed to the government, but it's attributed to an individual. Why? Government wagamba nti emere mugiwa abantu bagenda jugula ku bannayuganda unless bino baruwira kuno nti emere bagijaziza ojote emere ezimbabwe obuwunga n'obujezi kasoli n'obujezi Zimbabwe nga wano mu Uganda tulina abalimi nga ne kasoli waffe twali tumutwala Kenya. Ate why do you contradict? Bano banabanja abali abezi ba office za RDC bayinza obutajima kasoli zambi. Ekyo kyetaaga omuntu ali sober enough okubala n'agamba what is the cost of me buying kasoli from Zimbabwe okuwa bannayuganda emmere and vis-a-vis the cost of buying kasoli ku muntu omulimi omunayuganda okumuwa bannayuganda bali emmere. So we had mu byalo twalina granaries nga granaries otekamu kasoli wo n'omukuma bulungi n'abeeramu n'ojjanko n'ekyeya ne wekijja oba okyalina kasoli mu byaki byo.
kati eyo element y'abantu embeera z'abantu bazikyusa ne balowooza nti buli kimu gavumenti yegenda okumpa nze ndiwo gavumenti egenda kuntuusaako kino wendi gavumenti egenda kumpa kino. That mentality is totally wrong. Tulowooleze ku mbeera ga how am I going to survive tomorrow otandika okweterekera emmere leero kyofaala bakugamba mukome okolerera olubuto lwokka leero ekyo ever since President Museveni yatandika okuyimba ekintu ekyo tugenda mu myaka 6 nga president ayimba kintu kyekimu mukome okukolera olubuto lwokka wabula mukole emmere nga mmanyi nti n'enkya mujja kwetaaga ate nga musobola n'okutunda. So abannayuganda bange baganda bange betulina bannange ekizibu fo tukyereetera tetugenda kugamba nti President Museveni kyakoze kibi kubanga kulungi tatuwadde emmere ate atuwadde ennaku 2-3 okudda mu byalo. Okay. Katuddeko ew'omwami Mayanja ate tuwulire ye kikyayinza okwogera ku COVID-19 awamu n'okuba nti amasomero gaggalwawo waliwo abazadde abaali bateetegese abalala abamu baali bakamaliza n'okusasula school fees but unfortunately ne babagamba nti munaye balina okupiikingayo abaana baabwe ku masomero. Ebya COVID birimu dimensions 2. Mwami Besigye leero akonkludiza agamba tuli basiru era tujja kusasulira obusiru bwaffe. Nambye basiru nze mu Luganda. So bwe tuba tubikubyemu tooki ne tusunsula ne tugaba responsibility tujja kutunulira gavumenti nga ebibi bingi nnyo ebitono ebirungi bitono ddala. Naye ate omuntu ajamaliza yeebuuze tino ye gavumenti gye twakakonderako stamp just yesterday. Newankubadde nga kyagaba bw'aba ayogera agezaako okudownplayinga omulimu gwa state oba gwa gavumenti mu kaseera nga kano kyanaku. Era mwami Kyaguba bwe njogedde nti poliisi mu kifo ky'okukwata abantu ebasiba olw'obutaba na COVID, the cheapest and most effective alternative kwe kuzibawa. Mbadde sitegeeza nti abantu tebambala masiki bakole ekyejo nti era basiga abasirikale. Naye mbadde ngezaako okwewala engonjogera eri egamba ti omuntu bw'abeera ne mindset ey'ennyondo buli kizibu akirabanga omusumaali ogusaana ennyondo. Kyembadde ngezaako okwavoidinga ekyo. Robert, COVID is not a Ugandan problem. Nga bw'otugamba nti President Museveni yajja wano mu 86 atujjukiza okulima mwera tulime tutunde nako. Look here, President Museveni yajjanga Buganda, okay, gyensinga okutegeera. We had what we call cash crops and food crops. That is a debate for another day. President Museveni yaina mugolira woyi yaina clandestine operation of destabilizing or sabotaging agriculture mu selected areas kubanga yali akimanyi nti agriculture yali eteka sente mu bantu bafuna sente nga bagala buyinza. That is the war in Acholi and Lango. That is the pests and diseases mu agriculture. Emwanyi za Buganda zafa deliberately. Ekyo nkyogerako ne bwe kiba kinsibya banana plantations mu Buganda mu bi project by'okutuleetera eddagala ery'ekifu okiwulira. It was deliberate. Abaganda bwe banagwesa emmere emwanyi nga tezikola mateeka ettaka bajja kulitunda kuba kyokka kye banaabasigaza. Abateeso bonna bajjako ente nga bwe bakolanga okiwulira, because Bateso with their cattle they could manage in Uganda. Bobajjako enti kati abateeso basabiriza ku kkubo balinga balalu. Eyo project ogimanyi bw'oba oli w'enaalema okitegedde bw'oba osomye kugolirawo tactics ekyo kimanyi nti abantu bwe bagetandika okujemera bakube disorganizinga bye bakkiririzaamu bivuluge abayokya amasiro. Zino campaign and President Museveni atugambye bulijjo ye muyekere kitegeeza operations yakolanga kwata obuyinza tasalangako. Chovola bekaseese yayambula abakazi n'abaana n'abasimbya layi. Naye si debate ya yabambula. No, it was the commander in chief. COVID, Robert, bwe batugamba nti lumbe lwebweru ne batweraliikiridde nnyo
president n'amala obudde bungi nnyo ku mpewo ng'atunyumiza okweshambula n'akitudiza mu likyoli mu lulango mu lujapadola ne tugamba era nga naffe tulinda nga tetuyosa kati essaawa zino okimanyi nti essaawa zino ekirireeta kiba tugamba you may not even get flu or cough but you collapse kati naye bye yali ayogerako yali tabitegeere ate simunenya lwa nsonga virus eno ekyali mpya ebimu ku bizibu bya AstraZeneca abascientist abamu bagamba vaccine teyise muti mu mitendera gya bulijjo bagipakiddemu okitegeera abo naboogere bwe bagamba mbu covid tannatta bantu kimala kutubuusa steps ezimu tannatuuka ku European plague kubanga mu Europe waliyo olwo nabo obulumba olwabaluma ng'osobola okuyita ku Nasarudi nga mirambo gye gyebasekku abantu ne badduka n'ekibuga naga Kampala wanyuwaawo bannasayansi abo abamu boogerabe bati nti yankwadde covid is a serious threat but if we started early enough ne tukiwa obudde twandibadde tulina working solutions okusinga bino ebipapiri. Someone has even alleged the vaccine yali responsible ku different variants ezikoze eki ezize n'ebyo si byaffe kuba kino batuleetera kireetere. President n'atugamba nti the purpose of a lockdown okusinziira ku guidelines za World Health Organization ne bannasayansi be is to give ourselves ample time to trace omulabe nga bw'atambula era n'atunyumizaawo awo akaboozi k'omunsiko nti we baabeeranga eyo nga bagwa cover ne bawuliriza troops nga omulabe gyava ne bazimba mechanism emukola ki emcountering. So the purpose of the lockdown then was to give ourselves ample time. One, try to control the speed of infection. Give ourselves enough time with our little resources to plan on how we are going to mitigate. Nakola disclaimer and virus is going to be here for good. Now let us interrogate. How far have we done with planning? There was a hospital we were supposed to build with loan. Yetwaja mu IMF. What happened? Abana babagagga eyo looni baagirya eyo looni baagirya balizimbawa tell me ku ploti ki ku luguudo ki bagizimbawa eguwa lino no siri eryo ddala nnyo eryo sente zaali twazeewola covid tanaja right eryo Kabowa simanyawa what is that place ku Entebbe Road ezo twazeewola covid tanaja okiwulira naye tulina sente specifically zetwewola mu IMF okukola ki okutuyamba okuzimba mechanism responsive mechanism eri IMF. Twakwata billions nkaaga ne tugula emmere 60 billion Uganda shillings nga zigulira district billion emmere Kampala na Wakiso. Now if we ever find ourselves and here you are telling us nze no mbadde sibimanyi temmere twagikima Zambia naye nga kasoli we Uganda Kenya tebamwagalayo. You can imagine how the national resistance movement under the visionary leader of Yoweri Tebamuwabula Museveni, how it operates. Abana babagagga bano bawe emirimu kasoli oba emmere gye twali and you could imagine the quality. Kadaga ne bamugobi abyabya ganti amata temugawa abana bamwe temubinywa nako. Never na Uganda basi. No, binasibya byakadaga. Omanyi obasabu meeting. Obasabu meeting otanyo ganti fe bamanja byetogera. Naye lwalero ngezaako okujjukiza abali mu ndamu government bibazenga bakola ki eno point ya kadaga nti amata mafu mari semuju ne kasibante ebijanjalo ne babireta ku flow and indeed ebijanjalo byala ku TV benafune ewange. Okay? Now, 2, UPDF netugambe koletya. And what happened? No, there was also another budget to the UPDF to build a special hospital. Mbia is not a new hospital. It is. The one under construction, yes. One opposite Kamwesi? Yes. Okay, fine, that is okay. But by now, you are daily operation because we knew a second wave was in the pipeline, right? Now, ebintu bino betubadenga twogera bulijjo nti mu budget eno gye tugendamu bino ebintu bandibadde government ebisubsidizes the cost of water naddala mu bibuga nga Kampala, Wakiso, Mukono, Jinja, Mbarara n'ebirala
What have we done instead? We have taxed. President Yagamba, no, we should remove this tax. Or no. No, the Sagala president alimu omugenyi. Budget etandikira uwe. Ffe bino tubitegeera agituleetedde. Ate watugambye nti amaaso ge tegasubwa. Don't give me that. Don't feed me on that dogma. Wakiwulira? Bwe tuba nga tuli mu crisis ya COVID, ng'obulamu buli unpredictable ate nga buli fragile, president mu budget eno abadde tateeka ssente ku musolo ku mafuta. Because essential services ze twetaaga under this unpredictable circumstances ng'emmere zigenda kuwalizibwa okulinnya olwa price y'amafuta. Now, what does this mean to a layman? Oyo gwe nagambye atayambala mask ey'ekyawa gw'osanga nga atambulaga abaana banaanywa obuugi, abamugamba ebya covid bali mu business. Obiraba nawe ku social media, Diana Atwine is making a kill out of these enterprises. No, Kampala teyetaaga lockdown because lockdown is not a solution. Okay, if this virus goes on and on and on, for how long are we going to be in a lockdown? And we are going in a lockdown to do what? Nze ngamba Bannayuganda. Mwami Mayanja, olowooza tetaaga lockdown given the fact nti Bannayuganda businesses zaabwe zaaka recovering okuva mu lockdown eyasooka. Whether business or not, a lockdown is not a solution anymore. Because the scientists told us the purpose of the lockdown was to give ourselves space and time to plan. We have failed to plan. Since we have been... I wish Museveni alina amatu agawulira. Baba Mugamba declared the idea. This crisis is not there in Kenya because for them it was clear. But nabo bakavamu ebyenjigiriza byabwe bo bakita bagamba guno omwaka potea. Ati nze omwana wange asomye weeks 2 n'ekitundu ali mu P4 kati naawumula abadde alina owumula weeks 2 addeyo ate owa P3 atandike akatogako kawulira kati nange bibadde bimbuzabuza tuli mu first term tumalako second term ojja kuolya aba P7 balinze bibuuzo bagenda beera promoted kakati ono zigizaga Ministry yafulumiza kalenda y'abaana okudda mu nze ndowooza bino wammanga gavumenti mu kifo kya lockdown enoonye ssente zonna kati njikiriza yolerooni oba esingayo Uganda yonna egisingeyo tufune ssente ezitestinga were as long as testing ya mitwalo 2 abantu bagenda ne ku vaccination nga balwadde naye Bannayuganda balina some people have argued that Bannayuganda balina because I think okuba nti tebalina ezo ssente zagenda kwegemesa kirwadde ki COVID-19 abamu gyensonga lwaki bagenze mu habo waliwo kati akatambula ku social media mu nywaka n'ogenda weeteze bye yatugamba nga byakatandika tebamuwuliriza for me nze buli lunaku ku makya n'akawungeezi galiki entangawuzi enniimu nze nina n'ebirala byenyongeramu byesige byaŋŋamba kwini box okiwulira kyenkola ki byembeerako n'abaana bange plus omubisi gw'enjuki kuba bikaawa bwomala obinywa obulago obubeera stiff okiwulira bwekigwa ku mulwadde wa ulcers that means abata abinywe because enniimu ezitabula you need to choose between a bigger evil and a lesser evil. Gwe oyagala okukwasa alusazi z'ekisa kkiriza covid akulyewo nze alusazi asobola olinda mwami Mayanja sibula abatuliriza njagala okusibula abatuliriza nga mbategeeza nti mugatte eddoboozi nga Bannayuganda lockdown si a solution. Fenna tugatte eddoboozi kati gavumenti yaffe tusaba etubeererewoko ndabyeko ku mawanga amalala nti mass testing is compulsory okiwulira nanti kati wano batugamba bagema bakadde na essential bebanga ddala erimu omulamwa naye ebeere mass ebeere nga eri easily accessible nga teriko terms and conditions nga bwe bagemanga bana polio measles njukunju okitegedde bwe tutyo bwe tujja okusobola pasi n'ekirala gavumenti kati eno weevukezze nze ndowooza ne budget bandigirikolinze ne baddayo ku mmeeza ne babaako bye bakyusa because tetusobola kubanga tulina economic stress ate tulwanagana naki
ne budget pandemic. ku mulundi guno era Asebe ne banyabo mwebale nnyo mwebalire era ddala trillions okutula. anamunya mwebalire nnyo mwebalire ddala mwemanja tuyanze gate ne mwami Kyaguba Kasiibula abatulaba mu dakiika emu kuli wasi submissions wabula kusiiba mwebale nnyo ababadde batulaba naye covid nyambaye ne mask mbadde nywa chai mwebale nnyo ka chai kaffe one COVID, this is not love nti police bakwatize neddembe nga muganda ngwakyogedde it's not love woba making a love omuntu omukwatako atyo badde ogamba nti police mbu this time government ekoleko omukwano n'abantu no this is not love buno bulamu bwo and a threat to this country yoyo omuntu atayagala kwambala mask atayagala kusanitizinga atayagala kunaza ngalo ze atayagala kola social distancing your threat mu ggwanga lino so it's a general problem it's not for you only it's a general problem so observe the SOPs eggwanga ligenda kunyumira for God and my country. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzenge mwalimu yanja badde alina akandaga wano ngenda kubakaddira mwebale nnyo mwebali eddala mwenna ababaddeko kuva gye twatandikidde paka wano tugenda okuba nga ate tuwunzikira sisobodde okuba nga nsoma comments naye olw'obudde producer ngambye nti munnange nsiibule naye mbeyanziza nnyo mbeyanzenge ddala mwenna ababaddeko kuva gye twatandikidde paka buli bwano wennyininyini wengenda okuba nga ate nkomekereza show yaffe y'olunaku luno olwaleero mwebale nnyo abakomenti nze tweyanzizza nnyo mwenna abasharinze show y'olunaku luno olwaleero amanya nze mubedda liwedde nnyongera okujjukiza nti show eno ebeerawo olunaku olw'emande n'olunaku olwokutaano saawa ebeeremu yakawungezi mpaka saawa 3 ez'ekiro tuba twogera ku nsonga nyingi nnyo ensonga z'eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso mu ggwanga twogera ku nsonga z'abavubuka twogera ku nsonga z'obufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda n'ebirala bingi nnyo byetosanidde kubeera nga munnange ate osiwa nnyongera okujjukiza nti bw'oba ozudde programu eno tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala ate n'omulala tegeeza omulala tugamba nti nze zudde show yange gye ndaba ku Monday n'olwokutaano munnange saagala ate mubeere bannakyemalira njagala ffenna tusobole okubeera nga tufunamu ekyokuyiga ate okulaba nti tuzimba eggwanga lyaffe lyonna okutwalizaamu mbagala nnyo nindala twekuume ekirwadde ki COVID-19 weekiri kyaddala emasiki yambala baba bakugambye yambala bannange gyambala tolinda kukuba kibooko nga mwami Kyaguba bwagambye tolinda kukwata na mukwano nga bwakinyonyodde obulungi so weebereremu obeere nga munnange oyambala mask tambula ne kasanitayizako mu nsawo munnange tomanya ani gw'oliraanye bwawe yayise na biki ate byeyakuteko kambagaliza wiikendi nungi olunaku lwekya temusubwa omulagira nakibinga ate ngaawa ensonga ze ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga kambagaliza wiikendi nungi mubeere bulungi mweraba Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.